tell you, ko kwa bulijo nakashesho bano mwazi love note kwa kuguma. Let me teach you, this love tit for tat has never been a fair play. Touch it. Katyo. I don't want you quantities. You quantities. Boli bulungi. Semberano. Soko tuwe mkache. So let me tell you, ko kwa bulijo nakashesho bano mwazi love note kwa kuguma. Let me teach you, in this love tit for tat has never been a in the building. Ajuani samusuza. Banambala lo wamwe huyo. Chaka winyo. Lenga blessed love uncle. Are serious? Akaliro kigano radio ke yalangira akaliro. No like simbubi but waliwo ekintu kyoboyina otegeera. Waliwo time ng'ekire kyenkuba kikutte. You get? Tugwe ng'omuntu tolina kyosobola kukola kugaana kire ekyo kwata. You get? So kyekyo kyembadde ngezaako okunyonyola nti akakutte bakeewala kyembadde gamba. So bwe kibanga kyekibaddewo ate nga ne Barbie naye ali ku system ya TikTok ng'ekigenda mu maaso akiraba. Why would you want her to step back? Naye gamba we yakakoze ne Bobi Wine n'akolamu bate yakozeemu. Bobbi sinamulaba naye nga Miki ye namulabye. Ya ne Dax vibes. Na Bobbi nkimanya ajja bikola oyo nno omulanyi. Ebintu byakola munaye byakwagaliza omuntu a challenge nga biri bimugambitera okwogera big three ebyo. Yamanyi nti omuntu asobola okubeera respected oba ye alien oba yani asobola okubeera nga ali recognized nga yaliko as long as yaliko. Kati ekyo nze ntandise kifacinga nabadde sitegeera na kyategeeza naye kati mu kiseera kino ndaba ndi mu kuwaganya kuyitawo n'oludde entuuse ate waliwo abandagambuwa tunaba. You get? So bebamu bali abatekawo embeera nti bali ba big three kuba bali unchallengeable. You get? So babatekawo mu ekyo kifaananyi naye nga bakikozesa okusiiga enziro ate bano abandi badde bayitawo. Oba osobola okuntegeera? Yes. Tukulengerako twalabyawo fa wattu kugoberera nga tulengera Musuuza watandise okuforcinga abantu okukola challenges zo. Musuuza Idrisa Musuuza taata Amalo Eddy Kenzo. Twamulengedde nga oli muli mu motoka van awo abalengera yakoze challenge oba abadde omusaba akole challenge. Challenge wagirabye bulungi? Nalabye. Tewalabye. 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 Kyawode kitya? Nalabye. Nalabye omusajja oli eno n'engamba omukulu kiri kitya? Nabadde nina Wendi ne Lili Pazo ne Kabako. Twabadde ku bbaala gye bayita Impala. Yeah. So nga ninayo performance. So namazo performinga Musuuza yabaddeyo ng'awulira. So nze nabadde simanyi. Yeah. So twamazo paaki okuyimba naye alinawo yabadde. Nga alinawo akiri nze ndowooza mu mbeera ze ez'obuntu. So bwe navuddeyo ate nze ng'omuyimbi abadde amaze okukola nabadde nina okudda mu mmotoka nkole ntya? Maleyo. So ndowooza bwe yandabye nga nvaayo naye nakkirira nadda mu parking. Wali emmotoka ye kwa yabadde kumpi ne we twapakinze. Kitegeera. Ngenda okuyingira mu mmotoka nga mulaba yingidde mmotoka nga agamba gwe jangu nga ataddeko ne kamera. Yeah. Nampa challenge. Oba walabye challenge omulabe nga ngamba gwe soko je tuyimbiremu Katyo n'ennyimbamu ne Lili Pazo nga wali bwe kiso kyabadde. Nategedde kye kitegeeza. Oba yanyimidwa bunyimizwa olwa band wagon abalabye abadde banyimidwa. Ekyasinze okunsanyusa bwe yampise teyangambe nti nyimbiramu nti no nga gwe boyimba olimba lwange ng'olusse. Yampise nanga nyimbiramu Katyo. Yes. Bwoba wetegereza bulungi clips. Yabaddaga nyimbiramu Katyo. So chandaze nti of course the song is into his minds. Yeah. Musuuza oba abaana batera okuyita itambe bamuyigiriza olulimi. No Musuuza yagaliza abaana bangi, Musuuza yagaliza Zex birangi. Era n'ekiro nabaddeko naye awo ne bakuba olimba lwa birangi ne Ruyonga. Nandaga nti ate olulimba nalwo alwagala nnyo. So he's a good person ayagaliza asobola okutastate si oyo bali betumanya abaagala ebyabwe nga bombu kino kyekyange nzaza asinga. Wowe bw'omukisa n'omugamba nti njagala tuddemu remix. Oddamu na remix. Oba nasaba okuddamu remix kuba tupaate yakola ne Pia Pounds ne baluddamu. Luno wagamba tukole Katyo remix. Muyimbi kigo wandise okulonda ng'ogyeko Musuuza. Nga nzigyeko Musuuza. Wane Uganda. Bobi Wine.
nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era nga abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe 0782 318 anamwenda kisoboka Furniture. Mbaniriza abali ku mukutu gwe bayita enkola ya video channel ya Fene Nganzi abambita Rupi oyinza okubita King of Analysis CEO RP Promotion okuva ku munyenye gwanga Star TV n'ekyenda kanonzebona na Metro FM. So onakulwa leero of course kubitambula ku social media njagala obebaza n'okuba kwongera bakulisayo myonna gye mutambulidde akona kadako subscribing ku mukutu guno gw'enkola ya video kyongera okubanga kinyuma. So njagala okujjukiza Tamale and Sons Blood wanga yo garage eri awo Mondeba Blood wanga wa Tamale Sam Tamale akanikira makanika wa benzi na ebisigare then okujiza barista coffee school and cafe abasyange bwe Nalukolonga opposite ne Hash batabula kakawa basomesa baristas batwala ebweru no mu gwanga Uganda bakufuna emirimu abweru w'eggwanga ne mu gwanga Uganda okuba nti otabula kakawa ko cappuccino ice coffee muscat byonna bukawo bwenjawulo n'okujjukiza abaana nti abaana bawumudde n'essomero ly'okutunda lyo bali tugenda okulaba lyokalire kusomero egi abaliyita St Jude Akiriza gana lyo bogendako the oba Hope Senior Secondary School nalyo lyaffe. So mu mbeera eno njagala okwegata ku bana Uganda okuba nti still n'okujjukiza HBK Music Management and Events abasajja abakola events okwata emikolo video n'embaga n'okolya obubaga obwenjawulo HBK Events and Management. So onakulwa leero kubitambula mu ggwanga Uganda njagala okwaniriza Kiriza gana buli wabeerawo ekyakabi wabeerawo ate neera ekikira mbalina okuba nti tubadde n'ennyimba ezitambudde ku mitimbagano nga zikuba nezengera okubanga n'olunaku leero nina omukulu akubye agaddewo goyinza okuyita Vale Music kuweza wiki 2 kabula kena kubiri okuweza wiki. Yes. Tekeza kale mu eno wiki ya kubiri. Yes. Akayimba kakuteba ensangi zino Kakye kakutte ensangi no ku mutimbagano n'abantu abatandise okukolera challenges ez'enjawulo kajja kata era kitegeeza ki nga bano bagamba ekigambo Katyo kitegeeza katono we Katyo as little as that. Yeah. Okukwata ndowooza maanyi ga Katonda kubanga bumanyi nga bwegambye nti 2 years ago badde nga nyimba professionally. Yeah. Naye tekyasobodde kukola ki kutuuka not until 1 week and some 6 days or 2 days from now emabega. So Katonda bwate we yageze. Wotaka yimba kano reception yali etya soka tunuli bakali savinga bate wakateka wasoka katika kumukutu ki. I was surprised because nali olimbo nali ndulina mu mutwe gwange kati then nengenda ko mu studio yemu nenkola demo version of it. Kati emabega kao mweze nyimba zobadde ogamba z'emyaka 2 emabega nali ngambera mposting enyimba ezo nenga abantu nulira mu comment section zange nga ba commenting nnyo nga ba marking aganaga Khalifa nga bandaga you look like him, you get you like him, you sing like him, you get sonanga omutwe gwange ne gungamba munonyeko tukole fena akayimbako. So bino byenjogera bya 2 weeks ago.
So 2 weeks ago nemunonya nemukubira simu nampita jampita nankola byankola netutakola na dodginga kati wa dodginga the following day olimba nenkola ntya nendutekayo singa narutekayo kwolwo mwandi badde kati ruweza 2 weeks nega rubulake nakuzitya biri so okola na waita na kubiri nendutekayo ne ruhitinga reception nda ku bad character mubumpi bingononya Khalifa ngeri abantu je bali ba commenting simanyi bad character jebera naye ya ononya muntu nga muntu nayogera naye ku simu nine namba y'essimu nayogera naye nnyo nangamba kati ojja kujja wanashwanda nangamba ojja kujja wanashwanda botuke wanashwanda nkubirako natuke wanashwanda nga geti nzigale nemukubira nabako bakubira ne bagulawo geti nenyingira bwe nyingira nabandaga wenno tula nentula esawa nga zizo wazinda banga munana nga ndi awo nashwanda kyavajja nangamba wayi omusajja bwati bulijjo bwe yeyisa ono kimanya dayo jova bwati wakolaba upcoming sibayimbi ba upcoming nenchimanya kati eche kintu kyanuma naye mukunuma nagenda nga ninallo releasing oluyimba olwo ndabe Katonda ba nze yachuzinga kunumya bulumya so olimba wenalutekayo surprisingly nagenda okuzukencha kubera navaayo kiro surprisingly nagenda okuzukencha muganda wange ngoluyimba lwakubye simanyi oboso kitegera nga nkyogedde nga lwa blowing the up nga lwakubye nga luli mu kyebayita for you yes tutunulire Katyo lugwawa luli mu love luli mu politics chechi lukubira kyanjawo kiri mu yimba luno kyaluletedde okukwata ennyo luli more educational yes luyimba lwa love nenga waliwo abantu abayimba love nga yimba feelings ze so this wasn't all about my feelings yali love nenga ngezaako okuyigiriza how omuntu bwalina okukola handlinga love nti waliwo abantu bobeera nabo mukwano gobeera naye mukwano naddala mwe abazze baagalako nnyo abantu abasinga kati babitulemya twamenyeka emitima twagadde abantu ne tubita ngamba mmwe ffe tukyali virgin naye mmwe kati obeera n'omuntu nga bw'aba asazeewo okwogera ayogera nnyo nga bw'aba asazeewo okusirika era asirika nnyo nga bw'aba asazeewo okwagala ayagala nnyo bw'aba asazeewo okutamira atamira nnyo you get so this is what I was challenging musically like Katyo means katono bwe kati oba ononjagala don't be extravagant you get kusaba bingi it's not all about okusaba nebe kuba kusaba yes saba byolaba nga bigwa mu nze you get nebe kuba kuseka seka kyolaba nga kigwanide nebe kuba kunyiga tonyiga ate nnyo kisukiride era katono you get yes that's the meaning of the song bro Katyo yeah Katyo no omukoze na blowinga banye abamukuba muwadde ensonga bamufudde amaanyi ba tiktokers bona ne president waabwe bamutani oyo munyankole namulabako mitani Frank kamba yabaho ya namulabye jjo naye nga ataddeyo bambi nambulira nabwambulira nga nti ayina okundabako nti ayina gyali ayagala kunnoonyako so I'm feeling great but tiktokers bonna like bonna omukola ne kambuka Katyo ali mu views meka ku TikTok oba ku mutimbagano eyo na waita ayina mu views meka challenges meka n'abamwegeza mba meka views ndoza agenda mu mitwalo nga 3 yeah kuba views sizmarking anyo mutwe nyingi bulina kuzichuka naye duets challenges abaze bagichusa mu nga bagi challengingamu ndabako abantu emitwalo 12 yeah so emitwalo duets je bana abantu abazeemu ote simwenaga kana kayimba kanyumidde n'akayimbiramu naye na postinga nawako ku fan base yes yeah so awo wenyini kuliko ku bantu betumanyi ng'ogyeko ba TikTok why not ku bantu abamanyi ab'ensonga why not ibaluwa ziza bafana tumanyi mumanyi babi Kyagulanyi tumanyi babi itungono yenyini addamu akayimbako Jesus Christ yabadde akaagaza Roden why kabako tumanyi atudde ku babi itungo yabadde akaagaza ate akaliko bakewala tosobola kewala Wachi Bobi Bobi Wine ndoza according to olaba kati ekyenjawulo kiriwo ku luno oluyimba abayimbi katika kugezereze ku bayimbi ba Western Region bayina engeri gye badde babali meetingamu ng'oli ayimba oluyimba ne eno side eno ne bateekawo embeera ne bali bennyini abafulumiza oluyimba nabo bateekawo embeera ng'oluyimba terusobola kutula mu makati ne lusala ne ludde eno mu central nga lukoma oli antonda awo okitegeera kati ate ekyange kyabadde somehow unique and different ng'oluyimba lusinziira outside Uganda okujja mu Uganda ate nga ndi mu Uganda so ate bwe comparingamu nenda ntandika okutunatulamu ndaba abayimbi abakoze ekyo
tubalina nabo ne Uganda abakabi abakubye nnyo nenge ennyimba zaabwe era tezisala Tanzania ate nga bakabi n'okunsinga olwaleero naye nga Musuuza atuukayo gye gambye Bobi Wine atuukayo gye gambye kati noonyayo abalala nga basatu abo batuukayo gye gambye oluyimba gye lwatuuse Big 3 gwogisaze esigadde Big 2 Big 3 Bobi Wine yagijjawo Bobi Wine yakubuuza nagamba baani abo bonteekamu umwayu otya okiteekera kati bwobanga omujjeemu kitegeeza esigala Big 2 kashitegeeze iyo bane yange eriwe ntuufu gede Musuuza na Bobi kitegeeza bali abasigadde Kamiri ne It was all about the issue of Olimba okutuuka eri wano Uganda waliwo ebintu ebyenjawulo ebirimu mu Uganda ngenda kuwa ekyokulabirako muno mu Uganda mwojo osanga omuyimbi nga yimba bubblegum music nga trendinga then nosanga omuyimbi nga Jamie Culture nga yimba real music sweet music nenga bamutemerako ettaka you understand my point so tekitegeeza nti ate ono ye wakabi kwoli oli gwe batemerako ettaka era yasigala ki yasigala owakabi kati kyekino kyembadde gamba ye Kenzo oyinza okwagala omugerageranya n'abalala but in the actual sense yamalayo yakuba oluyimba luno lwatambula ne lukuba abantu naye wabaayo abantu abalucriticizing baani abalujevuna nga tebalukkiririzaamu nalaba Godfather naye era ndowooza yekka ani mulimu abantu abayina abali emotional nga bo ba diehards because nange naba diehards so far ate nze nakatandika obafuna because I'm still fresh and new nakatandika obalabako naye mulimu abantu abayina abali ba diehards babayimbi abamu abayimbi abo bengamba nga bo balowooza nsobola okubeera nga njagala kulya nabo kusuwani yemu kati nga ba diehards baabwe balabikanga abakitegedde ng'era balabikanga they have to play the part of being on the other side. You get my point? But then I know that is not the way it is supposed to be. I know they are just doing it because they are not sure of what I am. They only know Katyo. They can't even know Guno Muritano. Yeah, man. Guno Muritano. Na. Why? Olimbo olwo ndwagala nnyo kuba lulina lwe byazanye ery'amaanyi. Okay, no. Jaga tutulire pale gasibula. Ani asoko kuliza mulimba luno? Asoko udubiginga up. Nga wala ntona kulwalero bakaba sajja banyuma yali peng n'abasigadde ngeza bugeza omuntu n'aluwa credit. Ani asoko kuliza mulimba luno? Waliwo omwami bamuyita Stewart. Namusinkanako omulundi gumu. Ate saamubuuzaako naye teyambuuzaako. Era twali ku show ya TVM wano Uganda. So nandaba ne mulaba saamubuuzaako but with time olimba bwe nalukoze nenteeka ku TikTok yange went ku makya nga bwe nagambye lwakubye nagenda okukebera nga yasosokola ki ayina following page ye bagiyita Big IUG nga yamaanyi nagenda okukebera nga atadde ku Facebook atadde ku Instagram atadde ku ngene namba yange yagifunye edda nga mpeereza zi links ne ngamba big up twagenda okuwungeera akawungeezi nga nepengepenge naye ataddeyo yes kati nga n'abalala batadde nga bobimanyi era kati kyenadde nti olimba terwatandikira wano e Uganda kati olaba pengepenge ng'olaba nga byatandikira wano e Uganda. Okay, nga tudduka ani akufuna bookings management bakufuna batya Valley Music? Nina DJ Cream wali tuition booth nina ne Raccoon Camp ya Salongo nange atenze mbikwata nze nzikwata sente zange nzaagala ntobye nnyo mu muzannyo. Enamba esimu eriko okuba why not? Musanvu nyabbiri abaleeteddwa naye ng'ate endongo eyise oyinza oyita oluyimi sirinzo oyinza obutalutegeera bulungi naye oluyimba olwakabi lusigala lwakabi kyovola nze kateeka ku inomero 5 akankolera nnyo nenkanyumirwa nnyo njagala okukujigiza tamalesa amakati kwa benza awo mundeeba ng'okiranga ewa ng'okiranga dda kukowesa blood wange omunoonyeko enamba scroll ziba zitambula n'okujigiza blood wange barista coffee school and cafe na Lukolongo opposite manager Mugi omunoonyeko awo supplying ka coffee n'okukola emikolo egy'enjawulo mumunoonyezeeko
ddala nnyo n'okutwala abantu ebweru kuba nti bakolera babalisa mu nsi ez'enjawulo Dubai, Abu Dhabi, Qatar ne wasigadde. Then final n'okujukiza Hope Senior Secondary School erisangibwa e Masaka Lwetume Chengo Lwengo Chetume essomero lyaffe lya kabiri ku primary secondary ne wali waggulu top class n'ebyemikono byonna tuyamba ne bamulekwa n'abantu ab'enjawulo. So mbanoonyeko mpola mpola abampita Rupi King of Analysis CEO RP Promotion large upon yourself and Atali nanyini field commander wadde byonna byonna bizanya naye nga tebikwatagana large upon yourself. Thank you so much.